bwe tweyongerayo gavumenti yakuddamu okolagana obulungi ne bannamawulire okulaba nga baweereza bulungi eggwanga. Minisita omujja ow'ebyamawulire Frank Tumwebaze agambye nti buli mwezi bakusisinkananga abantu bano bannamawulire okulaba nga battaanya ku nsonga ez'enjawulo. Okusobola okuteekawo enkolagana ey'omuggundu wakati wa gavumenti n'ebitongole by'empuliziganya, minisita omujja owa tekinologiya n'ebyamawulire Frank Tumwebaze akubye olukuŋŋaana ne bannannyini mikutu gya mpuliziganya n'abagiddukanya omuli TV, radio, empapula z'amawulire n'emikutu gya intaneti okwogeraganya ku nsonga ezinyigiriza enjuyi zonna mu mpeereza yaazo. Muno mwe mubadde omusolo ogwekanamye gwe basaba bannannyini TV okuteeka terefayina zaabwe ku mukutu gwa digito n'ensimbi abantu baabwe ze basasula buli mwezi okusobola okulaba TV zaabwe, kye bagambye nti kikendezezza abantu ababalaba kuba si nti buli muntu alina ensimbi ez'okusasulira TV zino. 95% of them are paying every month to watch TV. Yesenkulu w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku biweerezebwa ku mpewo ekya Uganda Communications Commission, Yinginiya Mutabaazi akudaalidde abaddukanya terefayina zino bw'ategeezezza nti tekinologiya bw'aba atambulira waggulu nabo tebalina kyakukola. Because if technology has moved, if you are on 2G and technology has moved to 3G, 4G, and you want to remain to get stuck in the old technology, that's your business. The country has not moved on. Mu nteeseganya ze zimu bannamawulire banokoddeyo ensonga ng'okutiisibwatiisibwa n'okutulugunyizibwa abakungu ba gavumenti. Wano minisita Frank Tumwebaze ategeezezza nti okugonjoola ensonga zino wakuteekangawo enteeseganya z'abannamawulire ne minisitule ez'enjawulo buli mwezi okusobola okuluŋŋamya enjuyi zombi. Wali muntu alina kubonyaabonywa, buli omu alina kutunga protection kuva mu gavumenti. Ekyo nja kukyogera nammwe, njagala nkwataganye ne association yammwe. Weewaawo byonna byogeddwa okusobola okuziba oluwonko oli wakati wa minisitule y'ebyempuliziganya ne bannamawulire, omubadde bannamawulire obuteekubiira nga bannyonnyola abantu ensonga ezimu. Katusuubire nti enkola eno yeenayamba okutumbula ebyempuliziganya n'okuweereza bannayuganda. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria amalindirire. This is Kingdom TV.